Yoweri Kaguta Museveni kyaddaaki agenda mu maaso n'okukkiriza ebyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency byabadde amugamba, byabadde amutangaaza era byabadde amunnyonnyola. Omanyi Museveni buli wagenda maaso okweyita omugezi, okweyita ategeera, ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda mu maaso n'okumufuula nti tategeera era n'okumulabisa eggwanga lyonna n'ensi yonna. His Excellency the elected President of Uganda akoze omulimu munene, omulimu gw'amaanyi nnyo okulabisa omukulu Tebuhabulwa awamu n'akabinja ke. Museveni buli wayita nti ategeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukkakanya yekka era n'amutegeeza nti entegeerayo tulina weekyetugattako wabula ffe twayitawo dda ate wolowooza okuba nti oyagala okutuyisa bigambo birungi nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byagenda abuulira abantu, byagenda ategeeza eggwanga era byagenda okulaba nga buli kimu akikolera ddala nga bwe kirina okuba, anti ono ye mukulembeze waffe, essuubi lya bannayuganda gwe tulina, gwe tunuulidde. Uganda yonna amaaso gaffe gali ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. So baganda baffe, mikwano gyaffe, twekwatire wamu, twekwate bulungi, tumanye nti waliwo ewanene we tugenda, ate tusuubira tugenda kufunawo birungi byereere. Bw'abanga Museveni alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wa just tumutegeeze era tumulage nti ono mukulembeze wa ggwanga ate era mununuzi w'abantu, essuubi lyabwe bwe balitaddemu kubanga byo ebya Museveni byaggwako, takyalina kyagamba ggwanga. Bamubuulire kutta abantu, bamubuulire kubuzawo bannayuganda abo abatamwagala, abavaayo ne balaga esayidi, abava ne balaga enkyukakyuka, engeri ki gye tuyinza ogyejjamu. Munnange ye engeri gye yeefudde Katonda wa wano abasalira gwe bakufaane, nga ffe tugenda mu maaso ne bannayuganda ffenna okulaba nga tuwanika amaloboozi gaffe, okulaba nga tukola ebyo ebyalema Tebuhabulwa awamu n'akabinja ke, byonna tugenda bikola ate era tujja kuba bawanguzi. Wande wantayi ne wajje babattiranga n'abasirikale be baba basindisa okutta abantu, be baba bagaanye kiki kye babakola. Wuliriza akatambi kano, gwatalina budde tambula okaviiri, kuba kawanvu naye ate kanyuvu mu makati awo, kalungi ddala, kalimu buli kimu kyonna, ebintu ebisinga. Ne gavumenti ya Museveni mukawulirize. Akensa story ki tekiriwo omuli gw'eggwanga wano, abasajja tubalumba buli side tubalumba, kakasa tubamazaako. Information eno tulina gisharinga and these people must fall down. Batujogereza ebbanga. Omwana wa wano bw'akola ekintu kirungi nga bagamba oyo mubbi, abaabe bakola ebintu ebikyamu nga bagamba ebyo bituufu. Bo ne gurupu zaabwe beeyagaliza bokka. That's why naresigninga nsooke Maloba kyankalanya, bwe naamala ate nga nzirayo era nga nkola. Kwata obiviiramu ddala bakunafuya. Obimanyi? Obimanyi? Akali kakensa njagala okukola analysis eno, naye amaloboozi gano tegakutolokako. Njagala okukola analysis nti omusajja ono Brigadier Sabiti Muzeeyi n'Ochola tebagenda kulongoosa poliisi olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, Ochola amaze mu poliisi emyaka 3, talina kipya kyayinza kugyongeramu kubanga ye mwennyini akoledde wansi w'abakulembeze ba poliisi bonna ab'enjawulo nga poliisi ebalema, nga bo basigalawo. Baaliwo ku gundi ku Odomero, ne babeerawo ku Kisembo, ne ba IGP abalala ne Katumba Wamala. Ochola mu poliisi abaddemu, Sebutinde n'ateekamu commission. Sebutinde commission abantu bali recommending okugoba abantu balina emisango, tebalina n'omu yagobwa. Tulaguma nawe yasigala, babangeera basigala, Bochomu basigala, be byali abalina mu biseera ebyo, ba commissioner, ba assistant commissioner. Olwaleero bakulembera poliisi ku ntikko, naye ng'ate abantu abali komendingibwa okuwummuza n'okuvunaanibwa olw'okukwata obubi traffic, olw'okukwata obubi operation, olw'okukwata obubi CID. Newankubadde Kayihura
newankubadde Kayihura yaleetebwa mafiya mu poliisi naye ebizibu bya poliisi ng'abasirikale batabafunira wakusula kizibu kikadde ekitalinogerwa ddagala okuggyako nga bakulu bonna bayita badirectors mu poliisi bagobeddwa ne bawumuzibwa bana basindikibwa ku mission e Bulaaya. Museveni aba asobola afuneyo ba retired citizens ab'amaanyi okuva mu magye public service abalamuzi bagendeko basomeko ku bya poliisi aba-appointing bwa-appointinzi mu bifo bya police director kuba director wa poliisi bakola planning zonna strategic planning zonna bana abaliwo bafu bonna bafu tekuli mulamu n'obu. Obuzibu bwa Sabbiti muzeeyi ekisooka abantu baalimu tebamwesimba bamuyita mbega bamwekengera bakimanyi yajja baketa aweeko lipooti babagobe tebagenda muwa amagezi matuufu tasobodde kutandikirawo okukola wadde nga obusobozi abuyina kuba ali bwomu. Ekizibu ky'obwambega namba emu. Ekizibu namba bbiri ava mu first family. Abantu balowooza nti yajja kukola bya first family. Era Museveni yakoze comment nti poliisi teyamuyambye Lukunjiri. Kitegeeza ye ayagala poliisi ekole bye badde ekola ku mulembe wa Kayihura wadde nga banawolo bagezezaaho okwagala okwewala violence. Naye ye Museveni mu violence mwafuna. Ate violence eyo eswaza poliisi. Ye tafaayo poliisi ne bweswala mu politics. Naye neetaswala ne bweswala mu politics ne bweswala mu mbeera eya bulijjo ng'emirimu gigiremye crime kidnap netemuswaza mu politics. So Museveni poliisi yayirabanga ttuulu ey'akalulu. Ensonga lwaki poliisi yakoze violence e Lukunjiri Museveni kyamukoze bubi naye nga headpiece e Lukunjiri bamuyita Moses Nanoka. Moses Nanoka ye musirikale eyali ewandige yanga DPC baali bamujja Sironko batuuka ewandige yanga DPC akaseera Besigye ke bamusumulako mu 16 ogw'omwaka oguwedde ndoza gwali gwa 7 awo ne bamuleka agende eka amaze okubeerayo ennyo oluvannyuma lw'omuvunaana nti yali yeerayiza ku bukulembeze era gwa 7 gwa 8 abasirikale abaali batwala ebiseera ebyo Andrew Kagwe yali Katwe nga RPC DPC we Katwe DPC w'ekiraalo wa Wandegeya babavunaana ku kkooti nti baakubye abantu ne batemako n'amadaala oluvannyuma baajulira ne bagenda ku zikoosi ne bakomawo okujulira kwabwe tekuwulirwanga naye ne judgment ye baagiteeka aside ne bamusindika mu bufunze DPC eyali ekiraalo eyali ewandegeya baba n'omutemako amadaala mbu baakubye abantu ba Besigye abatayinza kuddamu okukola nsobi yemu nga yali Lukunjiri akube bagambe nti yakikoze ng'omuntu. Poliisi emala okukozesa omuntu ng'emala egamba nti ekintu akikoze nga muntu takikoze nga poliisi newankubadde nga mu kukikola abeera wa poliisi era nga bamutumye bwekiva mu bakafaya bagamba akikoze nga muntu bo nga beetaasa gavumenti nga yeetaasa ng'ebaako nogwesimuleko ettongi kati eyagaanye okukuba emiggo n'okubba akalulu kati Museveni yagamba poliisi teyamuyambye kikigenda okuddako eyo DPC Moses Nanoka bagenda mukyusa bamugiko n'obwa DPC takyaweza wiiki kuba Museveni yemulugunyiza bayemulugunya abategeeza DPC abategeeza RPC bagenda kuba enkyukakyuka mu ttemu lino erigenda maaso mu ggwanga. Sabbiti muzeeyi yali asuubira okusintukiramu alabike nti nalina kyakola naye kati ali mu kutongoza nyonyi-nfu eyo loosi ali mu Namugongo ng'agenza kulaba mbeera bweyimiridde ogwo gwali badde mulimu gwa direct operation ali wansi we so si yali badde office man asigala eno oba asazeewo okulabika mu field yandiyabiseeko ng'akola ebintu ebigasa eggwanga kiwamba bantu kitta bantu ogendako e Masaka eyo kwata bali banguzi mu poliisi kulabika nti poliisi aginyeenya naye bamuzibikidde ochola amuli ku top be balina Kayihura ne balemwa kaka ayinza otya okubeera waggulu w'omumanyi avudde mu magye ate yabamugayidinga okutereeza poliisi obenyinenyini gye bayonoona bagyonoona ne batazimbira abasirikale ennyumba ne bagyonoona ne batawa abasirikale musaala gumala ne bagyonoona ne badeployinga abasirikale ku tribalism naye bwe yazze mu buyinza ali mu kudeployinga abantu ba mu east na mu north Kayihura badeployinga ba mu west banadeployinga ba mu east na mu north tewali njawulo mbufunze poliisi egenda tena okujja kukola ezi transfer ntono okutataganya abasajja ba Kayihura bereka mu office teri nkyukakyuka gye bagenda kukola mulalo y'abasirikale agenda kubeera wansi kubanga motivation eri wansi tebalina mmere bagisalako tebalina mafuta tebalina allowance zino zabeera nga mu poliisi zedda zavaawo abaana abasirikale basomera mu masomero g'abantu ba bulijjo abasirikale tebalina mayumba tebalina masomero ge basomeramu nga balina gundi eno shadi costs nga gavumenti basasulireko
wadde Makerere wadde primary wadde secondary ng'ogyeko Nsambya police school nayo ya gavumenti tewali ssomero lyabwe lya basirikale beetaasizaamu ne basasula kitono. Bagenda mu ddwaliro tebalina insurance card, bagenda mu masomero basasula kyekimu. Moralo y'abasirikale gebasansi okugyako abanaafuna ebifo abadde ku butebe Benganga, Bobwana, Bonyango, ofuna Bodongo Maaka bebagenda okufunamu olw'okuba nti ekintu kyabwe kizze mu ntebe. Bamirondo Fred abalala batabadde mu kifo abatafunyeemu bali ku leve yawaggulu tebagenda kufunamu. So onyala okuba ettooki mu poliisi ng'olaga nti ekyo byagezaako okukola babiyita strategic planning, naye poliisi erina level 3. Erina strategic planning, operational, implementation ne tactical. Kati ku strategic planning abasajja batudde waggulu bomu lwemu gwabwe okukola budget ya poliisi kulaba ssente zino zizeetaaga mu kino naye bamala ozifuna nga bapulaninga engeri ziryamu. Ssente zonna nga bazigulamu ebimotoka ebinyonyi ebifu nga bakola enjawulo tebayamba musirikale, tebalina balakisimpye gye bazimbye. Bwebajja ku operational planning RPCs tebalina awogeri gye bayinza kukendeeza mu mateeka kubanga eno wansi ku tactical ewali abasirikale balina okuteeka mu nkola ba foot patrollers, ba vehicle patrollers, ba motorcycle patrollers, abakuuma babanka bo bali bubi ate baba wansi tebakyusibwa. Kitegeeza ne bw'okyusa ba DPC emirundi 10 abasirikale bali mu World Kampala abali ewandege ya Kawempe, Kiralo Road, Ntebe, Munyonyo ani nani bagenda sigala be bamu bw'omutuma agenda akola patulo yetula bwetoloozi ng'akomawo enjaga ng'erinnya abasazi b'ensango beeyongera mu kibuga tuli ebifo nga Mirembe Road, Shoprite, Koloko Tower, Kafumbe Mukasa, Mengo, ebitala bya Wandegeya, Kaleerwe, Mulago, geto zonna ezekamuwokya Bwayiise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuzana abadamu ina mbalamusizaako nnyo. Zeno video yange ya leero nze kwebaza muganda wange Jeno Itongwa yeekolera music analyst. Sebo omukulu oyo yeekolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasooka n'amulicognizinga. Bamala omulicognizinga omusajja n'agenda mu maaso ng'akola emirimu gye mpaka jjo ly'abalamu Jowa Minisita Mulamba avunanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga Parliament etudde Yoweri Kaguta Museveni ojja kukkiriza mpola nti bannayuganda bakwetamiddwa era bannayuganda bakola kimu kyonna ekisoboka okulaba nga bakwejjako kubanga oli lumbe olwajja okuluma eggwanga lyo mukwano gwange Yosete Buhabulwa ojja kwevaamu mpolampola weekungire mpolampola munnange osonyiwe weesonyiwe bannayuganda. One time Mukama ajja tuwulira, one time Mukama ajja kwaniriza amaziga gaffe era one time Mukama ajja kubeerawo wakati waffe tutabe nga tutereeza byonna ebyasoba.